tukulikeeyo mu bulango nate jukira programu yaffe ennungi As Fe etuleetebwa Delta Natural Mineral Water n'eŋŋano empoomu esika chapati ekuba obundaazi ekola daddies kaswa eŋŋano ya kaswa seeka we tugendedde mu bulango obadde okyatunnyonnyola era ng'otutegeeza nti abakyala bano waliwo ensonga ezimu ze batategeera okiwulira ate nga kiva mu buto yongera okakalabyemu mbadde nkunyonnyola nti muudu eyawaka eva kummwe babiri oba okifuna bulungi kasita omala okuyiga munno waliwo munno bagamba nti mbuulira gw'oyita naye kubuulira empisa ze era ebiseera ebisinga abantu abaagalana batuuka ekiseera nga bafaanagana kiva kuki abaana bemuzadde kizibu nnyo okufaanagana nga temuzadde baana abaana kati labayo omwana buli omu atwalako feature ya maama Helen Tumoli atwalako feature y'omwana mama ya maama natwalako ne feature ya taata kati lwotululira omwana oli ate baba batambula bombi bokka baze ku mukolo era obalaba bafaanagana ekisooka anti musula wamu mussa kimu emmere mulya kwemu endowooza etuuka nekola ki netandika okufaagana. That is why olaba omusajja bw'atuuka ku myaka nga 6 ebintu byawaka bisinga bivaamu maama naaba nga yabimala. Mwana wange bagenda kuntikira dadi bulijjo osoma maama amanyi tugenda saawa mmeka maama engoye zange yazitegese buli kimu maama akola kyefula kibbebuuza ate abaami abamu bw'aba anakumma ekintu bw'ojjeewa sekamatti taata anti agamba maama ey'ensonga nkulu nnyo olwaleero twagadde okulungamya abalabi baffe abalungi ennyo okubategeeza nti bino ebintu ebimu bye tujja netulowooza nti abakyala baagala kino abaami baagala kino abaami mwenna abali eyo gano mbawadde gabuwa bw'obeeranga ne mukyala waawaka nga waliwo ekintu ky'otayagala kukola mu luzungu bakiyita good cop bad cop play the good cop bad cop trick nti omukyala bw'abaawo bali ne bajja baagala kulima wano simanyi biki babanja basindika ewangamya atabuke naye gye binaggwera nga naye agamba waayi wuli yanyimye ssente. Nze nalina ne trick gye nakozesanga mu kiraabu kasita natukulabanga ng'ojja otambudde n'emikwano gyo nti tosobola kujja wekolinga mwana ng'ajja muwala olinga mujasi nga muwala kye nakolanga nga manya bali bameka balinga 3 oba 4 manya bazze kukola ki kunyunyunta saamejjekanga ng'owange gwe nkuba akaama omanyi baby tabuka sente zino gwogenda otuspendingako make sure nti buli omu abeera happy nga nzimukwasa lwategeera bulijjo nti okunywa sente za bbaawe kibi kubaya sente zaabwe olwo abaana basente za zikola ki alejjukira ayagala okufisaako muwazimala amwazimala akati mbadde tuzze fembi tuzze mu kilabu tetwazze kunywa kufa senga nkuwaani 200 muli bameka 4 bakugambye bbiya wa $1,000 okakasa osobola okugula ecupa 2 ate egyo mikwano gye ng'ate ogispendingira ku mikwano gye kinywa mugagga agenda banywa mugagga agenda anti kati gwosobola zispendinga nga walwaye wasenga wayita olabye walosenga akolagana ne disiko era ogenda mu disiko omanya mulimu ensonga ezitali anti woomanya omukyala n'akuzimba oba atakuzimba abantu mwetegereze nnyo obusonga buno abakyala tubajja obufumbo sikomera nedda obufumbo sikomera nti olw'okuba wafumbirwa life yo yonna yonna ekugibweko okitegedde this is that time when you have to go out and have fun omukyala agenda otutuka okukola ekyo akimanya nti gwe ogenda out ate ogenda ne ganga ya mikwano gyo n'okikola then waleeta mikwano gye egyo naye abagamba nange mpa treat nga gw'osoojwa mikwano which is okay Helen tusooke tugende mpola walikoko ku girlfriend oba olwaveeka olufuuka wife nze ndabanga yasamba kadaali wekufulumye wakaye kadaali yalaga nti life eyi talina kirala kyamanyi yamanyi life ki eneeyawanuwe wati yentuufu abantu mbalungamya life entuufu lwaki osooka n'omaya si eyo okitegedde wamma nti lwotegeera bulijjo nti omuntu yayigana okukola ki n'okusevinga ne bwe ziba zawaka ssente bino ebyakameeza kakati olwaleero tugezese olwaleero njagala abaami tugezese ebintu ebi 2
ekyasose kye bayogeddeko nga tetunagenda mu bulango kyabadde nti nno nekubuuza nogamba okuyita kino ne girlfriend oba erinnya ki njagala lya mami abaami bwenna wiiki ejja abakyala mubayite mami tulawo n'abaawo emirembe bwe kitaabeewo nga tumanya tebamanyi kyebaagala ekyokubiri mufo kyokulekawo ez'akameezi eza buli lunaku tubaweeza omwezi obale bwoti okome ku lugalo nti emitwalo 2 gye gimala awaka oba kakadde kaako omuleke tulabe tumanyire ddala kyebaagala oba neddera kyekikola nze lumu twakeranga ku makya weekend guli agenda kukola shopping nembagamba oyagala kibemba kuleta kukola tolina time nampandikira lisiti nenkwata abaana tugenda muki netukomawo naye lumu nga mbagamba no I'm not going you go with your mom akandeka I'm not daddy mommy will not take us to the supermarket Buli jawa bagenda mu supermarket. Andi ze tugenda mu supermarket buli omuntu alonda kyakola ki. Kati ye kasita amanya nti maama we yagamba mami no mami will not take us kawala. Tutekanya bw'abakyala. Abakyala batutenkanya nnyo. Ate ensonga lwaki mukwekubeko enjawulo. Tutetenkanya lwa nsonga temutuwazimala. Temutubalira za nviiri, temutubalira za njala. Kakati tulina kutetenkanya ku z'akameeza. Zandibadde mmeka. Ante ezimala zino Yudi. Ngenda kugamba Yudi enviiri zange zetaga emitwalo nga 15 okusala ojagamba nfunyeyo 10 gye nfunye jijo. Kale kino. Atengera bwenzi kusabira mbamanyi nti ozisobola. Minisita omulamba wasalira genetic ologwe. Uncle Yudi, nze kinnuma ku bintu byonna bye njagala ku mukyala wange. Ye byaspendinga ko senne bimusira kyenjagala. Nenga akimanya. Ku bintu bye njagala ku mukyala wange. Ebyo byayagala mu spendingire ko sente. Sina ko ne kiki banjagala. Ezenviri nyizalo kwanga bera lesimanya kwa yatu. Njala asolija kumanya to. Ngatisanga mukwataganye n'abamvi. Ziringa za muwabutwa. Waliwo wange yagana mukazi w'enviiri namugana bi makeup namugana bitibiki naye yamusanga wambagatanye na muwala ng'ali meda ng'alina enviiri zikomere era musanza mulekaawo yasasudde yazimusasula lwaki olinda bakusasula Florence decoration y'embaga si ya Christmas webale nnyo Ere tonyiga zineso. Waliwo abantu botambula n'omulawa ga yetimya alinga omukono. Nenga lowose yamusanyufu buzibu bwose. Naye ate nga kofiira. Mwana wange kankunyonyola ekino. Nolaba oli alina enviiri za white zigwa kuno. Naye bagwogwosine. Kamukazi wayina nakyawoleseye. Uncle Yudi. Abakyala bano balaba. Byennyini bye boogera. Bisinga ate kutuuka ku bbo. Webale nnyo. Akera kubacha n'olaba bbaawe n'ogamba omusajja omukazi oyo akasajja akatono ako yakaagala ki. Lw'omusanga asitudde endibota ng'ekomeeno n'ogamba ye era waliwo gwe namulaba n'abantu babiri mu dyeki nga bonna badifaalinga nga be bantu era ku olwo navaawo nga njiza olugero lwabwe omukyala bodaboda etwala haji yekomyawo awo n'abagoocha abayita madaala atajja kumanya okusatu bwajja tajja kumanya father bwajja okwabadde haji naye kwatuula asegedde era nagamba abo bannaffe abakazi mutwagala koki Juda singa bakedde ku makya n'onsanga wali kizibu nnyo omuntu omwagala okuva kagere paka obuuza nze nganze oba abambi okubayamba anti obayambe wakati bosi jababuuza sibatuukiridde kati gwe nganze bwombuuza nganze omukazi omwagala nze kati kankubuulira bongo n'obutono obukeberera wamusanze wali nga ntabula mpuliriza kuba wazize kuyiga mpozi nga gweyagala mwagaleko gwe kyowulya kyomwagalako nze njogera byange bongo nja kugira bwoti nsirike oyogera weteteguleki ate manyi balete topiki tutudde wano tuli mu bbaala for instance ate omanyi Africa Cup of Nations waliwo nanga Messi yasambye awo nga nsikamu bwenti mpola ng'obukujjako kati wulira bwoleka omukazi omulungisoko olindeko nina mukwano gwange nga ye ekyamwawukana ne munne butegendereza ali mu banne banyumya intellectuals batudde bati omukazi atandika banageze nodudde gunnamulawo ekiseeri gayi n'agamba
olaba naka kakekisiko kanoje olaba naka katonda alemeddeko kegendereza bwenna wahapseno but at least omwana yafudde wamaze okuddayo ku mulamba amanyi mbadde flaga busted balesere beto kyokula oli mu banno sekanoyogera ebyekisi byonna nobimanya amanyi ganaavaawa abaami baffe nze nkimanyi number 1 abasajja kyebatayagala abasinga tebatera okwogerako yenagi woman oli musajja nkugambye abasajja kyebasinga okwogerako yogera abasajja kyebasinga okugamba naye abaami mwe mwali mufuddeyo okumanya abakyala ekibanyiiza makyazi mwe mwagala tukole ennyo okumanya ebibanyiiza yensonga lwaki tubabuuza olwaleero bingi ebitunyiiza naye ng'abaami temutuwa budde kumanya biki ebitunyiiza mwe mwagala ffe tumanye bwe mwagala na everything ekyo olumu kyekitunyiiza nekituleeta ennyike mu mitima okitegeera cause we don't know exactly and we don't know even when to talk to you cause basajja batono nnyo abo abakazi obudde okwogera ku bintu ebikwatagana mu maka abakazi betwogera ku byetwagala bakino ebyombi byemutanaabye anyumya kakekisi ng'omuwabudde ate kati ogw'omulimu omusango gwa butasoma sibutasonde bwaba yasoma tobala mu parliament nga banuna ebibulokatogera ku muntu ku kintu kirala nnyo kati ewakekisi oyinza okuba babadde wakamutuuzaawe si yekutala si ono gwonyumya naye akunaagenda kati mu bwempimpi Yuda yayagala mukazi ali intelligent buli musajja mwagala buli musajjaintelligence ayinza okuva mu bitabo negenda mu business tuwendeka omukyala nga ajja kutetenkanyaga bibamumanja tuggalewo wano leero oba okwatakwata bulungi muntu wo omukimanyi tyaterera abasajja bebaga fenna abantu bwetutandika nabo si gye tukema oli agamba nti kondi natandika naye bannangekanyiza nga sokisa yambala za bituli nga bayambala zitafaanagana takuba kikalu kyebisembera ngaomuntu wamugjeeyo omanyi eriyo abakyala abatavaayo ate busanga ogwe kati oyo ng'omuleka ng'ofuna ava ali mu parliament yali member wa parliament katakyaliyo nja mubabuulira ng'ofuna omuntu avaayo omulaba Christ King n'akulula ekisapatu nakatakyaki naye ate kati Yuda oyinza okusanga gwamakinga naye ayinza okusanga gwamakinga naye bune bakwatagana omukyala ofuna omukyala kati yakula sapatu kikunyiza n'omufuna ne mudeetinga okumala mwezi gumu 2-3 mwaka n'ayingira n'ajja mu nnyumba ng'akyakula sapatu n'obeere naye okumala emuzaala abaana 5 ng'akyakula sapatuolindako kasa mutuka n'okuzaala abaana ne babeerawo ekyokula sapatu kyesonyiwe kive nako nonyerekera kuba kiba kyakulema mu ntandikwa kati bwenvaawo nenkuleka mu lukubo ng'okulula esapatu zo nengenda nentuulako ne baboys wali lwaki anti kyenkugamba nti kyesonyiwe era beera nange kubanga waŋŋumira banga eryo lyonna luli omanyi nti naawe oba okolifayinze okubeera house woman nga toligendako out mu bulamu bwange awuliriza abaami owulidde gwe kenyininyini wasooka ne weeragajjalira nnyo ebintu byange byonna byeyagala bibeere mu order wabiremererwa nenzikiriza nti kati gwe munnaffe ebisapatu byo n'ebyo ebisikaati bye bitategereka n'okusibanga obupale bw'abaana ku mutwe ye kirasiyo enywera amazzi saabula naawe kati beera awo leka ngende eri nange beera badnange ndye ku nnyama ensiike sekamatte kankuddemu oli mutuufu nze sekamatte omusajja bwankera ku makya naŋŋamba saagala kino nensigala nga mbikola naakola ekintu kyekirala nenkomplaininga nezyewo nenkugamba najja nangamba saggaana kino nti bwaŋŋaana omusajja talina musanga awo talina kwata obuganda naye mwe temukirina ekyo mwana mpongedde obugalo anti naye naye obwo obudde temubuyina abasajja batono nnyo abatulo ne bagamba omukyala osindise loole takukirira akaserengeta ate oyagala obuke anti sibwe bakikola ekikulu oyagala nnyo nsapootinge mwe njaba busapootinga yes naye ate waliwo limiti kati mulimu abasajja abatakikola tajja kuba open na mukyala we mubulya byayagala na byatayagala at the end of the day namunenya I'm not an angel problem weri njagala osoke nayo giyige bulungi abantu abamu bagenda ne bagwa mu punches zitali zaabwe mbadde njagala Florence for quite a long time makati awo natural calamities do happen Florence ayinza okukera ku bakyala anfaako naye ne bagamba nti nina okuddamu kola ki okuwasa mutima nga saakyagala God forbid nga saakyagala kukola ki kuwasa naye ne bagamba nti tinaalabika kitya nenjoyininga bandi wago nine ngamba kankole ki
Florence nali namutuninga nga ne bwenteeka wano ngatto amanyi nti ebeera wali tekola ki yagyerabiddwe by mistake bas nyingi zaggwe olw'okuba emyaka gibadde mingi ndwawo okwadija singa okugamba nti ono mupya buli order mangi agaleberenge ya Florence ekivaamu byonna ebibyo bitandika kunyiiza okitudegede bulungi n'ebitanyiiza nga binyiiza ogenda okulaba nga naawe akasi kyakola ki sikyabeerawo gwe no suffering consequences byotamanyinako naye era gwe n'ogamba omusajja teyanjagala omusajja tanjagala omusajja apisa bwati naye nga kiri kyakola n'omwami mukwano gwange yafiirwa omukyala naye namugamba nti ne bona ofuna omukyala togenda kuddamu mwagala nga obadde oyagala oli even topapa kufuna mukyala kojja kufuna omwana w'abandi omubonyebonye kubanga ojja kuba omulabira mu pikica y'oyo so mbadde nsaba omwami singa ekizibu kiba kize n'ofiirwa mukyala wo it is better ofuna omukyala omulala mufunire n'ennyumba endala etali eyo ate obeere mugumiikiriza kubanga biba byebimu kizibu nnyo okuddamu okufalinga in love omaze okufiirwa kino kinyinsagama tekyadaali mu kunnyonnyola kyennyonnyola naye kyeyongezako okubuuza mubijjawa tunoonyereza tunoonyereza mbadde nakyembagamba mbadde nakyeŋŋamba abaami abatulaba abatuwuliriza nti omukyala bwakubeerera ekyo n'akulula ebisiripa n'abeera mujama akapale ku mutwe the moment mufunye abaana abafuuse waluganda lwo muba related lekera okumusunsula bwo tugezaako kulaba nti omuntu wange muterezezza nako kyomusiima ekirala era nako kyomusiima ekyo tayinza kubula kwa abaayinako ekirungi lwatwalekawo abafuuse waluganda olwo sister wo era bwomusanga toyinza muyitako ng'ayita ku mufawunye ogamba nti oyo mukazi wange maama w'abaana kale nawe batoyagadde muyita mukazi abafuuse mukwano gwo omanyi Florence kale you're related waluganda Florence mu life eno mubaamu abantu ng'alina ekintu kyeyamanyiira oba okitegeera bulungi kiringa gwe kwagala musajja nga wamalala however much olwana obutya okumujja wamalala tekasobola kukola ki era oba oli bado sayo nayo nagenda okulaga akuswazamu abeera ng'omulalu abeera ng'omuguwa eddalu eyagwa eddalu nga yali asiba ettaayi era omusaaga asibyeko wakiri ekyayi kakati abantu abasinga life agenda n'abanga na status gye yalimu katonda n'amuseeseetula oba n'amussaako wansi kakati ayagala asigale ng'akyali waawa omuntu oyo okumukakkanya aba muzibu era awasinga kyova olaba byebyo byodaba asooka n'alebezaamu n'agamba nti mbadde nywa Heineken kati kanzire wakiri ku kiigo naye nga mu kabaala nkyakola ki nkyabeeramu ndaga nti kyali wa kirasi ogenda ogula nga sesetuka nga sooba bali nanyiga akaveera naye bade mwogedde ku kyalamu ne mugaa nti oli bwaba asesetuse laavu tosobola kuddamu nsonga y'emu ng'eyo njagala kubabuuza ekintu sincerely mumpe ansa entuufu naddala gwe Helen Prince Charles buli omwamu manyi ne Camilla gwalina ne Princess Diana okiwulidde the late Princess Diana bwe yali akyaliwo Camilla yaliwo kyogamba Charles Diana bwe yasikamu mu maaso yeesikamuko era ku bombi Camilla ne Diana aliwo asanyusa amaaso asanyusa omutima Diana yali asanyusa amaaso ne Diana kyangu nnyo kubanga yasinga agakusanyusa na family omanyi wali abakazi amanyi okwegula ne beefukamiza ne bekozaakoza ennyo mbalamu baabwe bagambe mbu baaki naye nga gwe nnyini ye ne bakugamba ng'osaba busabi nti bannange byafukamira ebyo senga bifukamirira muko ku muntu omulala omanyi nti waliwo omuntu senga omanyi nti waliwo omuntu nga bwakuwa ssente waliwo omuntu ng'omwagala bino bye mugamba abakazi nti omusajja ng'akuwa ssente omanyi nti waliwo omusajja ng'akuwa ssente zonna n'ogamba nti kale senga oli gwenjagala ampaddeko kwota yeezo n'alisanyusa ennyo okusinga ono walikimanyi nti yekiraba kati life ebintu byayo bisesa nnyo katonda gwe gwoyagala si gwakuwa ate atakwagala bazannyayo omuzannyo baguyita emikwano nsi gwe gwoba oyagala ate abatakwagala ate abalekwa gwoyagala ate nga nono gwoyagala anagwayagala eri ebyo tulina okumanya kati bw'ofunako omu ne mutegeraganako just
50% or 75% endala you bear. Neryo ne basolve. Do you know how I Endala you bear. Omanyize bwe ngamba mikwano gyange baba baagala okuwasa. Mugamba nti olina emyaka emeka. Mugamba nti omusajja omutuufu anakuwasanga n'emyaka 5. Why don't uliriza wogera kwasoka nogamba jali 5 nogamba life at 40 kati ate gwenze zezukileze nogamba life begins at 40 omuntu yeyagalemu eje kubije atuwase ochegedde katuliriza emyaka eje wachi mugamba mwana awase emyaka 5 simukiriza kunoonya muwala wa myaka 2 eyo gap y'emyaka 3 tesobola gatta otegera bulungi muwa advice etya nti tunula mu side mirror sibo naba exibo nti bali comfortable gye bali mulimu abali abatuufu nga mwayawukana lwa mbeera kati bwebeeteredde muchekinge ko totyanga kusigula totyanga kusigula kubanga nawe ababo bamuto banye babagenda ekigambo kya x ekigambo kya x nga tusiibula seeka ng'oyongerayo x ne bweba simu wadde madamu agikebera oba omwami agikebera afazaali giwandike ng'ennamba ya umeme beera nayo mu simu okitegedde tokamizanga mwana wagoberaga ne simu yakayaka webale nnyo tosuulanga ennamba